tukulamusako wena ali ku mukuto gwa Daily Still Hope 2 Tish TV, Testimony TV n'emikutu emirala gyonna Dreams and Visions osobola okubanga ate otufunira ddala yakuza mwezi 23 omwezi gwa kuna omwaka 2025 kama tukwebaza kubanga otukuumye nga tukyali balamu n'okutuusa olunaku olwaleero abangi kati bagenzi namwe muli n'abadde paapa saawa zino afunye tight and the late neffe tukwebaza nti okyatuwadde ekisa kyatuwadde obulamu kitegeeza otuwaddeyo akaseera okubanga twetereeza era kiraga nti olina pulaani ennungi gye tuli mukama saavisi eno atugiwonga mu ndagaano y'omusaayi gwe n'abagenda okubanga balaba mukama leka obaluŋŋamye baleme kufuna ntiisa wabula ate bongere okubanga bayimusibwa mu muntu waabwe ow'omunda okubanga bategeera amazima n'amazima okubanga ate gabafuula okuba ab'eddembe mu Kristo Yesu omwana wa Katonda mwe tusabidde amiina ogera Jamiru mbeerawo kubanga twalya ddala mu maaso ate alongside wabeerawo ani okubanga ate akwongererayo ddala mu maaso buuza ku bantu mukola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mukutu ogwa Daily Still Hope Tish TV wamu n'emirala mwebale nnyo mukama batwere nnyo omukisa mu linnya erya Yesu amiina era amiina kale tukyali mu bufu bwe bumu olunaku lero tugenda kutunula kye tuyita the Antichrist hour essaawa ey'omuwakanya wa Kristo sebo oluzukulu fizisa badde ndowooza abazadde bakola loosi naye mwabali akati nyambyeko bannaffe twalyanga emiyembe essaawa ey'omuwakanya wa Kristo the Antichrist hour ke kaseera ke so kituzo okubanga tutunuulira olunaku olwaleero ebyandikwa bingi ebyogera ku Antichrist oba omuwakanya wa Kristo era ngenda bikuwa ojja kubanga obyesomera ebimu tugenda kubanga ate tubiyitaayitamu olukwakwayo naye wetwogera ku ssaawa y'omuwakanya wa Kristo bintu bibiri byolina osooka okubanga otegeera nti waliyo omuwakanya wa Kristo n'abawakanya ba Kristo ebyanjawulo badde ndowooza obeera n'okuwakanya n'abawakanya babiri oluzungu agamba waliyo kye tuyita Antichrist ne Antichrists abawakanya ba Kristo n'omuwakanya kitegeeza n'abawakanya baba wansi w'omuwakanya wa Kristo omuwakanya aba boosi pulira so ebintu ebyo bibiri njagala okubanga ate obyegendereza tuwe ekyawandiikibwa Yokaana ekisooka essuula ya 2 n'olunyiriri olw'18 kale tugenze mu bbaluwa ez'omutume Yokaana ekisooka ssuula ya 2 olunyiriri lwa 18 agamba ebigambo bino wammanga agamba nti abaana abato kyekiseera eky'enkomerero abaana abato kyekiseera eky'enkomerero bino ebigambo twagala naddala bigenda eri bano abaakalokoka kubanga bali abakuze bo bamanyi akaseera nti ke tulimu keeko kati awandiika eri bano abato n'akajja mu Kristo n'akalokoka nsumba nyiizizza ngenda bivaako ngenda byesonyiwa Brother Jamiru anyiizizza ngenda bivaako mbadde ndowooza mulokole nnyo abo baagamba nti nga tonnadda mu katemba w'oyo essaawa ey'omuwakanya yeeno yennyini pulira agamba ebigambo bino era nga bwe mwawulira ng'omulabe wa Kristo ajja omulabe wa Kristo ajja yoyo omuwakanya gwebayise Antichrist pulira n'agamba bw'ati ne kaakano waliwo abalabe ba Kristo bangi kyekigambye nti Antichrist ne Antichrists omulabe abalabe kitegeeza bano abalabe waliwo omulabe abasindika yasooka kutuma balabe kati Yesu yakola ati
Yasoka tuma Yokaana ateeketeke kubo prepare the way naye alina bamuteekerateekera kale naye yasindika. Lwaki tulese topic eno mu kaseera kano nti bino bye biseera byennyini ebyawandiikibwa byobadde osomanga okutuukirira okubanga ogenda birabako ng'okyali mulamu n'amaaso gawe pulira ebibadde ogamba nti abali baabalamu okyali mu bo olina chances nnene nnyingi okubanga ebimu ku byawandiikibwa bigenda tuukirira ng'okyali mu mubiri nga nkyatema bukofu pulira kubanga okusinziira nga bwe tuzze tubagamba ku mapeesa ku ndaba ku mpanga yaba antichrists oba eri antichrist oli osaabawakanyi kikano ke kaseera okubeera ng'abikulwa katuuse revealed mu butongole wali naye yeekwese kati bano banne bano basindise bano bakyamusaggulira kati ye nga yetanaba kuvaayo obusimbalaala omutegeere nti kaakati nti wuuyo yono esaabawakanyi wa Kristo omulabe wa Kristo tanavaayo okubanga nti yakiwomyemu omuki omutwe naye tusome byawandiikibwa era bitulaga nti sitaani yeki yemulabe naye bayibuli etulaga agenda kwazika obuyinza eri omuntu amufugire ku lulwe. The beast will give authority and power eri omuntu to another beast. Pulira kakati wetutunuulira okufa kw'abadde paapa nti kiwadde omwaganya munene okubanga antichrist yaddako ffe tumanyi nti oyo agenda kujja yekka alwa antichrist and yalabye omu ku comment agamba ffe paapa katonda yamulonda katonda tolaba nti no bakabona basooka nakusaba anti kakati kanguwe ku characteristics za antichrist oba embalaze ekisooka antichrist agaanira ddala oba awakanyiza ddala nti Yesu si ye Kristo oba si ye Mezeya si ye mutume si oyo yafukibwako amafuta si mwana wa Katonda. Mpulira okitegedde nti akiwakanya atya ayinza obutakyogera direct n'akiwakanyiza mu nsinza pulira wano mu kusinza wano ng'alina gwasoosowaza gwagulumiza pulira Kristo n'adda ebbali n'amuteeka ettale ye ajjukirwanga mu mawulu nti waayo tubadde tukwerabidde jangu tulinayo betumanyi baswahaba abo bo tebakkiririza ddala abo bamugandira ddala kakati wetujja kuba no baganda baffe abakatuliki pulira ate balina gwe basoosowazaamuuko yaliwaatu oyo Mariya omutuukirivu nyina wa Katonda pulira Yesu ajjamu katono kampolampola era mu ssaala zaabwe ezisinga Mariya tusabire Mariya yakulembera pulira ono antichrist ajja kuwakanya nnyo okubanga nti buli kimu ky'osaba olina kisaba Kristo yennyini buyinza ye mwana wa Katonda ye mulooni yafukibwako amafuta nkutegeera bakiwakanya naye empakanya gye bawakanyaamu tosagitegeera tosobola kugimanya yamunda nnyo basinza Yesu Kristo ate bamusinza golaba bamukiririzaamu nnyo bamwogerako boogesa katono pulira yani musaala zaabwe olwesooza 100% Mariya ayinza otwala 70 nga zize zonna zize ate si baba tebasabe Mariya basaba bano abaafa abajulisi leka naawe basabye Yesu Kizito omuto asinga Yesu amayinja ayamba abato so obukodyo antichrist bagenda okugiramu pulira obanga okyakozesa ebitabo by'emakerere togenda butegeera
Ati ffe twasoma nnyo theology. Tujja bitegeera. Ajja kukola. Eh. Ekyokubiri. Nti ngawe bajja kusoma. Yokaana ekisooka. Ya 22. Aha. Ekisooka. 1 John chapter 2 verse 22. 2:22. Anakase esaawa ye. Obudde bwe bw'obwo. Agamba bw'ati. Omulimba ye ani? Wabula oyo agaana nga Yesu si ye Kristo. Buli awakana nti Yesu si ye Kristo ye mulimba. Atya okuliko organizing oba okukkiriza nti Yesu ye Kristo olina omukkiriza n'amaanyi ge yafa n'azuukira byonna olina okuba nga you believe in it 100%. Pulira naye kakati bano baganda baffe nga abasaba tubaleke number 1 birala mukko number 1 katudde ku baganda baffe abaki abakatulika. Pulira bo omanyi nti kyebagobera kyonna kiba Vatican. Era misa abakatoliki mu nsi yonna ebeeremu gy'osanga mu kyalo gy'osanga mu kibuga. Ate ffe abaprotestant naffe tuba n'emmisa emu kyogamba tuli bye bimu. Ate kati bali bawakanya. Era otandika otuna abaprotestant bava mu bakatoliki baava eno ono ye maama ono balina be baali tebakwataganye. Enjawukana yali waawo ne bagamba kati ffe tuli bawakanya. Tuwakanya mmwe tuwakanya ebimu bye mutugamba tetujja kubikkiriza. Protestants bawakanyi bo bawakanyi. Mpulira kati era ogero labe yafa ne yasika bye bimu wali enjawulo. Nkitegeera tewali so ono antichrist. Pulira damu ekyawandiki kankiddemu agambye ebigambo bino amanga. Omulimba ye ani? Wabula oyo agaana nga Yesu si ye Kristo. Kakati toyina ngeri gy'ogenda kukkiririzamu mu katuliki gy'olina kusaba mu linnya lya Yesu. Leka naawe wagenda va kuba n'abakatuliki tuliki omukatuliki supa konko mugenda oddamu kusaba mu linnya lya Mariya. Aye biki by'oyogera ate paatiri yavaawa Mariya omutuukirivu gw'amanyi. Paatiri mwana mwoyo mutukuvu. Amina. Nyina wa Katonda gwasabiramu. Pulira kati ngako katuliki ndi ate ne bakulembeza ne paapa. Kimanyi paapa bamukulembeza nnyo n'okusinga Kristo. Waliwo omugwe nalabye nti nno omununuzi waabwe agenze. Omununuzi agenze omulonde. Holy One bamwita Holy One. Mutukuvu. Leka naawe. Holy One. Omutukuvu. Paapa. Naye paapa. Pulira ekyo kifu. Ali ogwo gwe tumanyi Kristo ye mutukuvu yekka. Bamunoonyamu ekibi wadde n'ekimu nga tewali. Tumanyanga ne paapa tekiriimu. Aliwa paapa gwe nkuwa emitendera gye bayitamu okulonda abapaapa oyinza n'obutaagala kubuuliriza. Ekyokera ddala abalonda bennyini balina okuba nga olina emyaka 8 okulonda paapa. Oba toweza 8 tolonda biveemu. Sookoleke kalinga kalulu nti oba toweza 18 kulonda kwesonyiwe. Pulira kati olina okuba nga kati omuntu w'emyaka 8 biki byalonda yalonda mukulu munne. Kati ate n'ekirala ne woba oyagala otya nga bo tebakulabyemu nsigo yaabwe tosobola kawangula bakakwatamu era. Sookoleke akulira ebyokulonda akanyigamu akugambye. Pulira mu beesimbiwo era bajja batunuulira balaba ani awagira agenda zaabwe. Balina okuba nga baleeta waabwe anaatuukiriza. Gulaki ensonga ono papa afudde gwe yaddira mu bigere oba yali papaani bamuyise simanyi Benedict yavaako buvi yalekulira yabita mu byafaayo yakola ekyafaayo. Papa okulona omulala aba amaze kufa. Sookoleke naye ono yalekulira mpanise. Kati waliwo ensonga waliwo question mark mpitirivu era ebimu ku nvuvu mu biraga nti yali takkaanya na bimu ku bigenda mu maaso mu Vatican.
Okusodomu obwana kola mulimu emize egitali mirundi ng'abiwakanya nga bano abakulu bagamba don't be SILLY mpulira togeza byesonyiwe agamba wa nze nkitadde omulala akivuge mpulira okuleeta ono abaddeko kakati Antichrist agenda okujja mpulira omuntu era gwe mulaba nga balonze nti yafuuse papa tewali kubuuza tewali kuwanaanya ye Antichrist eka naawe nkugambye yenna gwe mulaba nti ono ye paapa nti oba avudde mu Uganda ekisoboka naffe tuliwe okuloota kyogamba ndi mukuloota ne ku Uganda Africa yonna tebasobola kutuwa kizibu ekisoboka tetutuukanidde na mutindo muli bawakanya nnyo ebintu byawe tuwakana muko ebintu byawe muyinza okubiwa oyinza okuyiwa pulaani zonna baagala bali abanaatuukiriza bali abakikuliddemu abakitegeera obulungi pulira Africa ogeza Africa okufuna paapa nanti nalabye nga waliwo gwe bagenda okuteeka mu Firika yesimbewo we baba nga beesimbyewo nga bataano waba akoze nnyo ayinza okwata ekyokuna okakasa tebayinza mukomya yadde waba akoze nnyo wakuna asobola okukwata ekyokuna awo aba akiikiridde nnyo Bufirika awo mwe tebasobola batwalamu ebituli ekintu kyabwe mujja kiwa tebasobola kuwa paapa bamanya Africa tekiriza mu bisiyaga Africa tekiriza mu abortion Africa tekiriza emize gyabwe gyonna gyebagala promotinga Africa egipinga nnyo aye tebasobola kukwata paapa ajja kujjamu kayaako obuntu agambe bambi gamba atuuka ayogere ng'Omufirika nga yeerabidde alina okwogera nga the coming Antichrist agati kati ffe ng'Abafirika pulira babagamba tayonoonye pulaani kati tebasobola newoba tebasobola nabadde mmanyi titumaze okuwangula tufunye omukisa ogwo ekinene nnyo kyemuyinza okukola papa kubakyalira kyokka ekyamaanyi kyamaanyi ate kyekirala najjako e Uganda n'abakyalirako ne mubeera ku nguudo netweyala nemweyala ku ttaka naddayo naye okusukka awo mubyeraga tuddeyo wali tuddeyo omuntu yenna gwe mulaba pulira balonze munaku ntono okuva kati omutegeko eriiso sakoleke ate naweerako ebiseera ebyo waliwo omuntu omu yali ayigiriza ng'agamba nti omulabe wa Kristo agenda kuva mu Buyudaaya awa ate katuwuliriza paapa si nti bamulonda nga yazaalibwa Vatican kyembadde manya abanzaala yaabwe papa ava mu nsi balonda okuva mu nsi yonna ono abaddeko abadde ava Argentina kati kisoboka okulonda paapa ng'avudde Isirayiri teka naawe kasita yesimbawo nga bamuwa akalulu nti oba genda tambulira awo okitegedde pulira so eyo possibility weeri naye ogikubamu ebitooki tetugiteekako nnyo ssira katambi ndowooza gwe tewakalaba wakalabako akamalaayo ayinza okusinziira ku byemmanyi Antichrist agenda fubutuka mu nsonda gye mutaasobole na kukkiriza omanyi naye ayagala kukola nnyo ebyafaayo nga Kristo yazaalibwa mutasobola kukkiriza pulira omunoonyeza azaalibwa mu kiraalo ate naye ajja fubutuka Antichrist ono agenda okujja agenda kubeera nga muntu wa bulijjo nga ffe era ajja kujja ng'ayambadde tayito y'obwapaapa okitegeera mpulira naye nkola abantu batunuulira enkola tulina tunuulira kati nkola enkola y'ebintu yegenda okuleeta difference abantu bwe balina okuteeka awo essira ebirala musooke mubireke nti ono yatambudde amawanga agezezzaako abunyinjiri ya Intelligence Council ena tuli ogwo Katonda ali ogwo ali omu omusiraamu omuwakanya
wa Kristo omukatoliki naye omukomba mudali naye owa Yesu mpulira Maria nawe akulembera omwoyo wa Katonda mpulira n'owajjajja mafina tamulese n'omuprotestanti fenna tuzize wano tuli ku mmeeza twogera bya bwa Katonda sokoleke ate ng'ontiisizaamu awo ati eyo kye bayita one world religion kyogamba akakiiko kaffe kaveeyo ensinza eddiini emu ey'ensi yonna kye baagala okuba nga bakola ki baleeta kati eddiini emu ey'ensi yonna ekwashalinga mu kye tuyita worshiping of the beast okusinza ensolo pulira ey'ensolo yennyini ddiini pulira kati ennyini ddiini eyagibunya muntu buntu naye ng'aweereddwa authority ensolo ekyandikwa kivudde kyagamba tino neeweebwa obuyinza mpulira nkitegeera kati ono mwamulabako ng'abunya ekintu ekyo nti tutuke ekiseera nga ggwe oba tugeze omusamize asooka okuwabula soko olineko ng'ayinza okumpa ka advice awo kolawo oti awo Katonda ayagala okolewo oti kakati trick weeri mpaka lero video ngenda gikola tishi trick weeri waawano Antichrist wanaamala otuula ku ntebe pulira ebintu bigenda kyuka mu mawanga ag'ebweru byakyuka nti tugenda sigaza kanisa ebizimbe naye nga tewegomba gendayo ng'ebikolebwayo temukyali mwoyo wa Katonda nga yava mudda otuka ekiseera nga weegomba okufunako okuŋŋaanira nga tewakyali nga ensinza efaanagana byosanga wano ejjinja ogenda mu kanisa z'e Kampala nga byebiriyo wano religion igerenge kolasi ngeranda katugera tukesanga ensi yonna format gye baseezaamu eriemu pulira yansolo yakuddaawo bannaaye tolina musango byonna byaggwawo osaba biki pulira abantu bawole ensolo egenda kuwoza sokoleke enjigiriza eno yaviira mbu ffenna tetulina musango yavaawo woyenda leero Yesu ekyo ekibi yakifiiririra dda okakasa tewali buzibu sina buzibu yenjigiriza yensolo tebagenda kugamba nti ensolo yiyo mu maaso vunnama ate bantu ndowooza bye balowooza nti bagenda kugamba olaba ensolo givunamye ensinza y'ensolo eri nti bagenda kubeera ne sisitimu gye baleeta mu makanisa pulira ogenda nti kanisa zonna zibe nga zitambulira ku sisitimu egi naye nga sisitimu agitaddewo ebisiti kati olina okuba subjected to pulira alabamu bakatoliki kati nti byonna bifaanagana misa y'emu nti eno ewaffe eri e Uganda eri tewali njawulo pulira ate n'ensolo egenda kwefuula okuba nga Kristo mu kujja kwayo pulira era mwe mwetegereze agenda kukola nnyo ng'alaga akola nnyo eri omubiri gwa Kristo eri abo abakkiriza okubanga bafuuka kitole naye ng'amazima emabega waakyo pulira wano agenda kwambala kungulu byambalo ng'ebya Kristo naye nga munda kirala kintu kirala nnyo bibino byatugamba abaminsani abajja nga bakulembeza bayibuli nga gali omundu bakolonialist bagamba ya tuze mubagonza emitima ffe tujje tube agaana pulira kati kyekino nti agenda to pretend kwefuula isaako era kijja kuba nga kikwetaagisa okubeera mu mwoyo ennyo okutegeera nti ono amazima
byonna byakola tabikola ku Kristo. Waliwo ekigendererwa. Waliwo ekiruubirirwa, waliwo kyalimu. Mpulira. Matayo 24:24. So Antichrist ajja. Ate abantu bagenda muwaana nnyo nti ono akoze nnyo ayagadde nnyo ekkanisa. Ayagadde nnyo ekkanisa. N'okusinga bonna abaasooka. Mpulira. Agenda kupulitendinga nnyo. N'okusingawo. N'okusinga bano abaasooka. 24 agamba bw'ati. Agamba nti kubanga walijja bakristo ab'obulimba. Bakristo, that's the plural. Antichrists. N'agamba bw'ati ne bannabbi ab'obulimba. Kati kikyotala. Abayitirivu. Bayitirivu. Buli omu ayogera ludica, buli omu ayogera bibye. Onagala kumanya nagala ndi nabbi. Wekiri. Akera bugezi. Maana agamba Yesu teyafa. Yesu ow'obukanzu. Ninga title gyalina. Ya bunabbi. Kikyo kitugabe pretending. Title gyalina eraga muweereza wa Katonda. Nenge maga wacho. Nenge bimufubutukamu. Ate mwawuzi. As example Senyonjo. Ninja nekugamba nenjogera Katonda. Olumani agamba Yesu tagenda kudda, Yesu teyafa, Yesu taliyo. Kituufu. Pretends kituufu to be that like Christ or working for Christ. Nenga in actual says butwa. Poison. Butwa. Gumanya abantu just abalaba title pastor Senyonjo. Bibino yokana byagambi abaana abato. Abaana abato. Gumanya abalaba obulabi nti oyo musumba. Nataniko kumukiririza. Kituufu bayitirivu. Abatanaba kufuna mizi mirandira gigenda eri wala. Usuula kwetengerera. Statement omuntu gyakoze agikube mu tochi. Abanga kitengejja ku mazzi. Abakyali. Pulira. Kati abakyali abo we banaagwa ku bana. Bapulitends. Agenda yola buyuzi. Agambe bw'ati. Nabo balikola obubonero obukulu n'ebyamagero. Kati saawa zino. Otunoonyereza. Banya bachasinza okukola ebyamagero. Bannabbi babulimba. Biyitirivu. Era abantu gyebakoze ekyo. Gyebadukidde. Bagenda kukola ebyo. Bagenda kukola obubonero. Bagenda kukola ebyewunyisa. Bagenda kulaga nti bafaayo batabaganya amawanga. Pulira. Bagenda tambula buli mawanga gonna. Nga balinga abagezaako okukomyawo emirembe. Nga ate bebatangula. Bebatangula entalo. Pulira. Oyo Antichrist. Yatambula mawanga gana galimu entalo. Balinaye mulekera okulwana. Naye nga yali emabega wakyo. Banyini kutabangula. Inamala bagamba publica mulekera okulwana ng'ayite eno. Nti yongeramu omwoto. Mulumbe temukiriza nakuwanika. Bwoza kyekiri Konga. Kongo utazinga lwagwenda. Niye bana abefuula musema batabaganya b'emirembe. Beba supplying emundu atabayege. Ne lunyoka buto. Temukiriza government niyegamba mu buteese. Wadde bayise. Omani banaye bane muteese no mawuli bagane muteese. Eri temukiriza. Temukiriza. Wanga. Babba golo dini babawa ne babawe mu. Bakifunamu. Ekintu kyofuna mugoso okiriza kigwe. Tekisoboka. Ekyo tekisobokera ddala. Mu bulokole buveewo. Bwo obufunamu. Obulamu. N'ebirala. Kati kyekino kye tugendamu. Ate kati akaseera ke tugendamu. Pulira. Ate bagenda kulabika nnyo ng'abali holi. Nga batuukirivu mbu nnyo. Mu njogera, mu bikolwa. Bagenda kulaga ng'abaagala ennyo ekkanisa. Abagirumirirwa. Naye nga baaba. Butwa. Bebasaanyaawo eri. So tulina okubeera so careful. Mpulira. Mwetegereza ddako. Bamutunuulire. Enkola gy'agenda okolamu. Ono Antichrist bwe tubagamba agenda kubeera muntu. Naye ng'ali wired. Programmed. Bukyagenda okukola, bukyagenda okusalawo, bukyagenda okukola ki? Waliwo ekikola ki? Kiva.
Emroza mbu egenda kubeera beast ejjange etambula. Tebajja kulaba endogo yinti yiyo. No. Pulira. The human being. Bwe baasazeewo abakola on their behalf. Kakati agenda yiganya nnyo ate abakkiriza. Abakkiriza Kristo. Bo agenda yiganyizibwa nnyo omulembe gwe. Kitegeera. Nabeerawo amateeka ag'enjawulo. Amakakali. Pulira. Olina kampani Deriki. Omusiya zitolina mugoba. Ali lwaki? Alina eddembe lye. Erikola mu kampani yange. Era naye nawaba ayagala kusaba muleka asabe ebibye. Pulira. Oyateekawo amateeka. Nga ge twalina mu COVID as one of example. Kyali kyakulabirako. Olina COVID certificate. Sigirina. Ogeza n'oyingira ekibuga. Biveeko. Nalinnya mmotoka. Tuule waka. Beera wuwo. Paka wona ogifune wanaakutama. Oyo oyagala otambula. Ojja vaawo. Ojja ginoonya COVID certificate. Kyekyaliwo. Kati na wano bagenda yiganyizibwa abagoberezi ba Kristo. Bagatandika ekkanisa. Twetaaga bbaluwa. Ekola etya? Ekukkiriza okusumba. Ayereka naawe. Olina okuba nga akutukako mu senior 6. Okuba pastor. Tekedde okuba nga nayitayoko. Ng'olina diploma mu theology. Ate theology yasiza okwonoona. Si byakeera ku makya nti Mukama ampise. Nti mwoyo. Byewo ekibaati kyange. Baagala kujjawo kiri nti this is a call. Okuyitibwa. Okuba kuyitibwa from God. Wekiri. Bateekewo nti bino z'obiso bino byakusoma. History. Ne knowledge. Mpulira. Gwe ng'osumba. Era mu nsi endala mwekiri ng'e Rwanda. Kikola. Rwanda oba tolina bbaluwa. Gyesonyiwe. Naye nga we baba bakireeta bagamba baagala yamba abantu abafere baki. Bangi. Omufere tekimugana agenda kusoma. Sitenga lwaki tasoma. Kati oba oyambye ki? Tewali. Kati bajja kikola nga abalumbirwa nnyo ekkanisa. Banaanye abasumba ab'obulimba beegasse nnyo mu batuufu katwagala baawula. Olina okuba nga olina certificate, olina okuba nga olina kino okutandika ekkanisa, bagenda teekawo emisoso egigenda okuyigganya olemete okutandika buweereza. Obiveemu buvi. Bakusabe kino bakusabe kiri ogabe bannaayi. Mbitadde. Kansigale ewaka. Nsumbe famire yange. Ate era bwe tugenda. Tugenda kuddayo wali eyo. Ekiseera. Pulira. Nga n'okusaba. Olina okwekweka neiba emekuwulira. Nti wuno ali mu kusaba. Akubirawo poliisi essimu. Amalako eddembe lyange ampoganira. Kanaawe. We tulaga. Tebagenda kwezikiriza kuyimbira Yesu nnyimba. Genda wansi w'ekitanda. Yoba wekweka. Mpuku. Anti tuddayo eri kwala ekyaki kati. Bya mbiri. Mpulira. Azaawa zino tekawo kyakyo otandika overnight biti bajja kukubira poliisi. Kanisa etuwoganira. Naye ebbaala zikola mwaka ku mwaka. Tezizikira. Kati kigenda tuka ekiseera nga kiri ku individuals tekyalina kyakya. Nti ndabye Jamiru asaba. Nenkuba essimu. Lwaki ampogganira? Ali kumpogganira. Lwaki amalako eddembe lyange? Nze saagala biwulira byasaba. Nabikoowa sibyagala. Mumutwale. Bamusibe nga bakutwala. Nga bakutwala. Gugenda fuka nga musango. Okulaba ne Bayibuli ng'okalakala nayo mu ngalo otambula nayo. Emera. Olidde mu nsi y'olukwe. Tokkirizibwa. Yadde no. Tokkirizibwa tojjikwatako obukwasi. N'okugiwunyizaako. Beera nayo mu kitanda kyo. Ekyo kyetugabe agenda kupasecutinga. Saawa zino waliwo kampani woogenda nobagala ne mulokole ne bakumma omulimu. Sirireka naawe. Tukoza balokole. Saawa zino waliwo amasomero. Pulira. Eyo mu UK bwe batandika obbira abafu bino birudde bulwi naye bigenda kujja kati kubanga nnyini byazze. Atuuse. Nti oli ticca bakusange ku paleedi. Banaye katusabe. Katusabe. Nga tuyingira mu kiraasi. Kama tukwebaza. Kubanga abaana baffe bakuumye. Poliisi gy'olaba.
Shirika nawe. Oyo nona abaana. Bamba nona. Tebikirizibwa. Tokkirizibwa kusomesa abaana Katonda. Bivemu. Tuddayo kwa Alice Bailey. 10 points plan. Katonda n'okusaba bijje mu masomero. Sokoleke. Shara iba gana mujjawo. Agenda mujjawo baba mujjawo. Ba mujjawo da. Kalina kuzogumesha ibi basomesa. Gwe basomesa mshara. Advantage of divorce. Bye birimu. Ebintu byakyuka dda. Kakati awo wetukolashi. Wetulaga. Awo wetulaga. Pulira. Olinezo yagatandika somero. Police government ekwera wa mateeka. Pulira. Eri kusomesa abaana Katonda. Oli pastor. Bagenda leta subjects. Azo zigiriza abaana sitaani kusamize. Ate ng'olina ezisomesa ziri comparison. Teeka. Watu yagala. Nga gundi ono gwe nawe gwe bakaleeta. Bivemu. On education omupya oyo. Bajja kuganyika ikiramu baleete. Bagame abaana bino basomesa okola. Kwegatta kyeki. Naye topiki. Mpulira. Ate gwe nyini somero sigwe pasika. Yenze. Ate kati baana babandi bali bagwagowaza ng'okola otya. Ngamba ngenda bivaamu. Anti-prostitution yeyo. Nze mbadde ndowooza bagenda keranga ku makya bankwatira emiggo bangobe banjigganya nti. Bateekawo amateeka. Ge gagenda tuyigga. Bagenda kusitwesinga n'okusinga omuntu akukubye embooko. Okakasa. N'okusinga akukubye nga gagenda kumalako eddembe. Nga bagambe nti wetukusanga ng'oyogera n'omulokole nawe tukuvunaana. Nti lwaki oyogera n'omulokole? Mwena muli balokole. Tandikobeera we. Bagenda otandika okubeera we. Bagenda kuwa gundi eno eya COVID. Kantiniyo. Kalantini. Nga tolina kwogera ku Yesu publicly. Ebya Yesu byesonyiwa. Aye mu nnyumba olina okwegendereza boogera nabo wadde babo. Oba okyayogera omwana n'akubirawo essimu. Nti mama wuuno. Ffe tukoye mama byatugamba ebya Katonda. Mujje mu mutwala. Ate saa zino ebweru sitekikola. Mwana akuba bukuba essimu. Poliisi nejja neyola abazadde be. Baana babawadde eddembe. Tunaagenda mu malwaliro ffe. Tunaagenda mu malwaliro. Eddwaliro tugenda kuddayo ku ki? Ku mujaja, ku bombo, kumululuuza. Tekyali kaweke. Ayo jagenda mu ddwaliro bagana okukolako. Oli mulokole? Oli mulokole? Bugundi eriwa. Identification eriwa. Pulira. Identification eriwa. Agamanga g'abazungu agamu tebakulaba ng'oli musawo ng'osabira omulwadde. Lutalo. Bino byebuga zimanyi mbu hospital ministry. Komera. Osiza omusango munene. Omulwadde omalako eddembe. Muleka awummule. Tokkirizibwa musabira. Lwaki omuleekaanira? At least osobola omugayidinga ebirala. Ebisiyaga birungi. Byolina okumugamba ebyo. Olaba embeera eno gy'oyitamu. Osokola masturbation okakkana. Ogenda kukiyitamu. Awo oli musawo ali profession. Wakuguka. Era n'omusawo ayinza n'okwongera. Naye mugambe nti Kristo akwetaaga. Embeera gy'olimu eno okkiriza Kristo. Mama. Gwe n'ebbaluwa yo bagisazaamu ey'obusawo. Ekimugobye. Tokkirizibwa kufuna mulimu wonna gwa busawo. Bakuteekako gundi. Sanctioning. Bagisazaamu. Yadde n'eyaka kiriniki nga togifuna. Kebe panado nga tosaba mugaba kujja mu bombo. N'omululu. Ng'ogenda sima mirandira. Prostitution yabika bingi. Okubanga bakola. Nga tuyitamu. Ojja kuba n'akasenteko. Ku mobile money. Nkalina. Ogende nti njala kujjayo. Bade gwe erinyayo nga lya kikristaayo. Leka naawe. Oli mulokole. Gwe nina erinnya lyange bantuuma. Sigira kuwa sente. Lwaki tompa sente? Genda. Ate ombuuza njja kutta poliisi. Nkusonyiye busonyi. Nkusonyiye genda. Genda. Sigenda zikuwa. Genda weetereeze. Sigenda zikuwa.
okuba n'erinnya nakyo okuba n'erinnya lya Kristo ogwo musango gwennyini gye bujjaawo nti amanya go gwani nze gundi Peter nze Peter oli muki okkiririza muki awo okkiriza bino ebya Yesu abanedde nti mbikkiriza okkiriza bya Yesu nti ye obadde oyagala ki kasente munnange ate tewali nga ngende ewalala nayo nga bagamba tewali nga ndiba nako ng'ofa enjala ng'olina sente ng'olina sente waawe tugenda so ekigenda okuba ekizibu ennyo abantu balina sooka okumanya nti saa zino olinako eddembe okuwulira emmere ennamu nkozesa omukisa ogwo saa zino soowuliriza n'owuliriza ku eno channel n'owuliriza ku eri n'owerowooza ng'endagiramu eno ekkanisa endagiramu eri naye we tugenda ojja kunoonya ku YouTube TikTok ng'oyagala okuwulirizaako message egenda okuzzamu ku maanyi nga zonna baazidiriitinga dda tikangende ku Tishi TV nga tekyaliyo nga bakuggyeko dda nga bakudisconnectize dda era abo abanaabeerawo abo abanalemerangako ne balikodinga ng'oba kubuteekayo bajabeeranga eyo mu mpuku mwekweka eyo n'okateekayo nomanga mukama singa yamanika male dakika nga 2 baba yakala bozanya n'okuzanya ebintu nga bikambwe bigenda kuba bizibu tazino obulokole buli free isa igena tuuka nga gwoyina osasula omutango anti ogwa Yesu twagubalawo nga zalina okwerokola nga gontu